Olw'omutindo omulungi gwe bazze boolesa okuva lwe beegatta ku liigi ababinywera sizoni eno Arua Hills the Congolese olwaleero bafunye obuvvujjirizi okuva mu Kansai Plascon abanjuddwa ku mukolo ogubadde mu kibuga Arua. Kansai Plascon ebataddemu ensimbi obukadde 5 okumala emyaka 3 nga bagenda kulangira mu maaso ku mujoozi gwa ttiimu eno. Plascon babadde batandika dda okuvujjira omupiira gwa Uganda nga bateeka ensimbi mu club ya Sports Club Vipers kw'ossa mu kikopo ekya Uganda Cup. President wa Arua Hill ayita Joel agamba obufumbo bwabwe si bwakwanguwa kuggwaawo wabula bakwongera okuwanika bendera ya West Nile. We are also very grateful that we are partnering with a partner who knows quality work. Like we said earlier on, this partnership is just not an accident. It is something which will happen. And it has happened. The support Plascon has given us annually, which is going to run for 3 years, is going to be a very, very big support. And as a club, we're going to utilize it properly and run the flag of Plascon very high, since they're already raising the flag of Arua Hill. Abakungu ba Kansai Plascon nga bakulembeddwamu Santosh Gumute ne Moses Kato bagamba batunuulidde ebintu bingi okulondawo Arua Hill nga ttiimu ya liigi ababinywera gye balina okuteekamu ensimbi. But we have been, Joel came to us with the Arua Hill team and we looked at the progress which the team has made in such a short period, and it's very impressive. We see a lot of talent in this team, and we really hope that some of the players, with the support that Plascon will give over the years, some of the players make their mark in the international market and make Uganda proud. Fenga Plascon okubeera nti tuli bantu abawagira nnyo ebyemizannyo mutuli atuwagira emizannyo mu ngeri y'enjawulo, twalaba nti klabu eno eva mu Arua ezze n'amaanyi agafaanana bwe gati yeetaaga okuyambibwa, era bwe twatuukirirwa tetwakisanga mu buzibu, twalaba nga kyekintu ekituufu okukola. Obuvujjirizi bwa Kansai Plascon eri club eno ya Arua Hill the Congolese bujjidde mu kaseera akatuufu nga bakakansa abazannyi 3 emmundu emmenye okuli Ibrahim Tembo, Stephen Kabuye nga bano bagenda kubayambako okweteekera omwetooloolo ogwokubiri ogwa Star Times Uganda Premier League. Nze Abel Kitaka, Crossroads TV, Omunnyo nga nsinzira wano mu Arua.